Kadama TV eggulo twabaleetedde Kadaama agamba nti no ebbeere limuluma era oba amabeere ge gonna gamufuukidde ekizibu okubeera nga muluma nga muvaamu n'amazzi aga black n'asaba ku magezi g'abakadaama okubeera nga bamuyamba okubeera nga bamuwa ku magezi akoze atya. Be bano bamu ku bakadaama abaatuwadde ku magezi oba abaawadde Kadaama oyo amagezi g'ayina okubeera ng'akola. Muganda wange oyo akaaba ebbeere bano asooka amanyi kino eky'abantu bano bo okutwala mu ddwaliro bya bulumi. Bwe tubeera eno bintu biba byakwefaako kwerwanako ffenna. Nze wano nagenda ne ndwala engalo nga katungulu kyumwanjokye engalo nga kusooka nga sinnategeera ki kinnuma, engalo ziggwawo zibula kutuka. Naye twagenda mu ddwaliro nga dokita agezaako okunnyonnyola naye nga mukama wange alemeddeko mu ssimu nkwata nnyo essimu mbeera ku ssimu. Naye ng'ate bambi essimu ngikwata budde. Okiraba ngikwata mu budde butono kuba tubeera mu mirimu. Baba bazisiibako n'ogamba ye nga tekimutuukako. Kale bo beedifeeninga tebaagala kumanya nti kale kubeera nti olina obuzibu mu nju yaabwe ate nga babeera bakimanyi. Kati muganda wange oyo ebbeere gwe liruma kyalina okukola. Nange wenjogerera wano ninamu kati akalumi katono era nga libadde linnuma addire olive oil baamuyina gwe bayita zayituuni olive oil bano abantu baba naye mu nju amuddire ateekemu abatisawuda bubeera buwekeddwa bulaaka butono obusigo obwo asobola okugaayaako obulala n'asekula ensaano n'atwala mu luumu ye n'ayiwamu olive oil oyo n'asabirako mukama mu ddiini ye waba musiraamu n'ateekamu ebigambo by'amanyi ng'asaba mukama amuwonye oba mu ddiini yonna gy'amanyi asabe abeere nga yeesiiga olive oil oyo anyiikire olive oil oyo nga weegayirira mukama ajja kufunawo enjawulo. Olive oil mulungi nnyo waba talina naye nga abatisawuda era babeera nabo obusigo bwa bulaaka naye bukaluba busekula bukaluba nnyo nnyo nnyo. Waba asobola okussa mu kamashini ase bw'asobola okusekulako asekuleko agaayeeko ku abatisawuda abeere ng'abugaaya aseeko ku nsaano mu olive oil anyiikire okwesiiga nga weeyesabira. Nange wenjogerera wano ebbeere libadde linnuma naye nga teriringa ate eriri erivaamu erya bulaaka nga linnuma nga saagala nakwekoonako naye kati alihamudulillah ndi bulungi. Obulumi ninamu butono naye anyiikire olive oil oyo amunyiikire era bano abantu baba naye mu nju naye ng'ekyokugamba ebyokugenda mu ddwaliro biki bano abantu ekikwatagana n'eddwaliro tebaagala kumanya. Tuyita mu bulumi teri kujjanjaba ate eky'empeke eyo gy'agambye ezo empeke ze bagaba ze bateeka mu mazzi ne zisaanuuka na wano nange batera ozzimba naye zo empeke simbi. Nagendako ne ku Google ne nzisaakingako ziwonya ssenyiga ziwonya omusujja ziwonya bingi ate nabo bennyini bazinywa ebeera empeke basobola okuwa empeke emu ne bagamba giteeke mu mazzi nesaanuukiramu esaanuuka n'ebimba n'onywa naye nga nnungi nnyo simbi empeke ezo bw'oba oziyina simbi kuba nabo bennyini bazinywa. Panado naye nga w'amaanyi ajjanjaba omusujja ajjanjaba ssenyiga ajjanjaba ekifuba ajjanjaba bingi. Anyiikire olive oil ateekemu abatisawuda bw'aba tamuyina addire olive oil oyo amunyiikire ng'asiiga asika okuva eno mu mbirizi yonna ewamuluma anyiikire ye waafunira akadde anyiikire olive oil oyo asabe mukama katonda ajja kuba bulungi. Tubale nnyo tuweereze. Mr. Kadaama TV gyebaliko ssebo tusiima nnyo empeerezaayo naye munnange omuwala oyo alabye nange nakeerako wano ku makya ng'ekintu kyenkudde mu mukono ne mu mugongo.
ng'era bwe njigiriza bwe nti omukono nga gunnuma sisobola kukyuka sisobola kukola ki nga omukono sisobola nakukutama eyeebaka nga ndi mulamu nga sisobola kukutama sisobola kukwata ku kigere sirina kyensobola n'okwosa ebintu nga mpulira bubi nga nzisa bubi naye ng'ate ndina okukola naye nze nalina kapiso wano eziriko baziyita omesilini abeno baziyita omesilini naye nga Uganda tuziyita amoxilini ezo ez'ekifuba kakati Mr. Kadama TV mbadde nsaba omuwala oyo akebere mu ddagala lyabwe batera kuliteeka mu ddiiro oba wonna bw'aligwako ezo babeera nazo nga mpitirivu omesilini azimire ne panado azimire olunaku waliwo ennene omireemu waliwo obutono omira bubiri bubiri emirundi 3 yajja kufunamu nk'enjawulo nga we bamuyita naye nze kyannuma ne mbagamba kati amagezi ge nabasalira ne mbagamba nagwa ng'olwo nali nabagambirawo oluli ng'ekintu kinnuma ne baŋŋamba tujja genda enkya mu ddwaliro paka myezi 3 ne balyoka bantwala kati nange kye nakola we natuuka mu ddwaliro nga we baŋŋamba kwata ku mutwe nga nkuba nduulu ate nga nagenda kisirise nga tekikyannuma naye nga kale muli mu ggumba mwasigala mu nnuma mweri eddwaliro ne batugoba ne bantwala mu ddwaliro lye nagendamu ku medika eddene ne bankebera mu sikaani 5 ne baŋŋamba tiwali buzibu waliwo ne sikaani ey'okusiiringi mu kamooli eyo nayo ne bankeberamu ne baŋŋamba tiwali buzibu ne bampaayo bupanado saabimira ne bampa ne zityubu 4 ze nayisaako naye era owulira nga omukono gwo guba guguluma naye kuba eri peyini eyali ey'amaanyi ennyo yo yagenda kuba yali mbi nnyo naye mugambe bw'aba azifunye azimirenga olunaku amire emirundi 3 ku makya ku 7 n'ekiro ng'ateereddeko ne panado azimire paka we banaamutwala mu ddwaliro naye ebyo bye bagamba mbu simanyi bajja kumuyita balimba nze nga bwe twagenda baateekamu ebyo bigundi bitawukaluna ne tusimba layini era kwolwo lwennyini lwe bankolako naye maama asula bubi kiruma nnyo nze nakubanga n'enduulu tokyuka tolina kyokola toyagala kwogera tokolola kiruma naye nga nze tekyatuuka mu bbeere bwe kityo naye nga kiruma Mr. Kadama TV kansuubira oli bulungi ssebo kaakati ndabye omuwala ow'amabeere gwe galuma agazimbye agavaamu ebintu ebya bbulaaka naye nze kyendowooza ku kintu ekyo amagezi ge nnyinza omuwa ekisooka addire katungulu ccumu oyo amusekule asiigengako ekiro ng'agenda kwebaka n'ekyokubiri asiigengako kati wano emisana tosobola mwesiiga kubanga bw'omumanyi nti awonya nnyo naye ku makya bw'aba amaze okunaaba ng'agenda atandika emirimu gye yesiige agasiiga ebizigo jeri tasiiga lotion tasiiga bizigo birimu perfume bikunya jeri agasiigengako ayinza okufunawo enjawulo naye ku ekyo nze kyendowooza Mr. Kadama tuva Uganda nga batukebedde bulungi nnyo naye simanyi lwaki ensonga z'amabeere ezo zitawaanya abaana bangi nnyo ng'otuuse eno naye nze ensonga esooka nja giteeka ku chemicals ze tukozesa chemicals nnyingi ate bano abantu omuze gwe balina buli kimu babanga abakigereseza ku ffe tayinza kugula leero sabbuuni n'addamu n'amugula n'oluddako buli lugula aleeta kika kirala buli lugula ng'ogyeko ono Clorox naye buli lugula baleeta sabbuuni mupya omu abataliiko namanya sabbuuni ebyo ebintu ebyo byetukwatakwatamu buli omu areactinga mu ngeri ya njawulo
nze nina sabbuuni wano ayoza ttooyi omusakazi yamuleeta bamuyita paak PAC naye sabbuuni oyo buli we namutabikanga mu Clorox nenteekamu nono balinanga obuwunga nenjoza ttooyi ng'omukazi ayagala nnyo muteekemu bw'awunyisa bulungi ttooyi naye nga sabbuuni oyo buli we mwozesa ekiro nga ngenda okwebaka nga neeyamuzigyemu akaleka ng'amabeere gansiiwa mbanga ayagala okuleeta oba ekiti neetakule wotakula we wamyuka eyabadde wanange oyo wabbeere wamabeere oyo omwana oyo akozesa ebintu bino wammanga atandikire ku buto bamuyita zaituuni eno bawuyita zaituuni eno addeko basirini addeko viksi kingo addeko tungulukimu addeko kofi gaawa kale eno bamuyita gaawa nenga kofi balina oyo kofi mwennyini ali eno eyo kaawa addeko kaawa ebyo ebintu we naamulemerera nja kugamba nti aa mazima aliko ebizibu bye naye nga nkimanyi nti bijja kumukolera eyo buuto zaituuni ne basirini ne viksi ne tungulukimu neyo kofi bijja kumukolera bulungi kirabika yavuba eri ewaawe ng'omwana akyali muto kati ye bwe yatuuka eno tayifaako kati muli ebizimba ne bikola ki ne bijja omanye amata ago gasigala muli mu kifuba gajjira ebizimba luusi n'emirimu zino zigira ziri enanga emisiwa za ku mabeere nizeesiba nezisaasa bulungi kati kyekyamuleetera obuzibu bye bireeta abo abaana obuzibu luusi bavuba eri nga abaana bakyali bato ye n'atatuuka n'atafaayo okubeera nga yeesiigasiigako ebintu oba okunyigenyigako n'amazzi agookya ye akeera bukeezi ku mirimu ate omanyi abalala eno tebanaaba abaana basinga obungi omuntu ayinza okumala ennaku bbiri nga tanaaba olw'emirimu